ogenda kujja independent ekituufu tewakyali kulanga kulala ngenda kwesowolayo era ngenda kujjanga independent mu kalulu kano mu by-election yenu ey'okulaba nti tujjuza ekifo kya Kawempe omulabi yali otagambye muno oliddemu NUP Olukwe. Ekisookera ddala ndi memba wa National Unity Platform n'ekirala lwakinzize abantu okuŋŋamba nti jangu abantu babadde bafunye babaddewo gaapu mu balonzi baffe bagamba bw'otajja tugenda kawawo NRM ate nga nze ndikabwa nango ne NRM so ne ŋŋamba okusaba kw'abantu okubanga bwe okusaba kwabwe kanzije era wiini eno bw'empangula ngenda kugitwala ku kitebe kyaffe kubeere okubeera nti tugiselebuleeta. Awo wakati nga mwana mulenzi Muhammad Luswa Luwemba alangirira nti agenda kujja okwesimbawo Kawempe nga independent, mwana mulenzi ono agambye nti yakyali wa NUP ne bwana wangula wakujaguza ne NUP. Ddala ndi memba wa National Unity Platform ate nga nze ndikabwa nango ne NRM so ne ŋŋamba okusaba kw'abantu okubanga bwe okusaba kwabwe kanzije era wiini eno bw'empangula ngenda kugitwala ku kitebe kyaffe kubeere okubeera nti tugiselebuleeta. Kale akatugenderewo mu nsonga speed. Waliwo atwako ne yabadde afulumiziddwa. Wansi ku atwako ne yafulumiziddwa nga kuliko ekigambo wansi ekigamba nti Kawempe tetundwa. Atwako ono yafulumiziddwa ttiimu ya Luswa Luwemba Muhammad. Era atwako ono yafulumizibwa weekend eno gye tukubye amabega nga Luswa Luwemba Muhammad alaga nti agenda kujja yeebuuze ku bantu b'e Kawempe. Mu kiwandiiko kino ba atwako ne yakoleddwa Luswa ono yabadde alaga nti agenda kwetooloola parishi zonna ezikola Kawempe North wabula nga yabadde atandika ssaawa 4 ez'okumakya nga muno yabadde waakukunga abantu okubabuuza oba agwanidde okujja yeesimbewo wabula ekisinga okwewuunyisa nti okuva ssaawa 4 mwana mulenzi zigenze owera ssaawa 7 nga tuyingira 8 ng'amazeeyo parishi zonna okusinziira ku ye nga bwe baategese wano era ng'amaze okukikakasa nti ddala alabika yagwanidde. Muzimu ku parish oba ebimu ku byalo eby'enjawulo byabadde alina okutalaaga ebyateereddwa ku program kubaddeko Kyebando ne kubeerako Kawempe 1 ne kubeerako Bwayise 1 ne kubeerako Kazo Angola ne kubeerako Kawempe 2 ne kubeerako Kikaaya ne kubeerako Nammere ne kubeerako Komamboga oko ate kosa n'Empererwe zonna nga oba ozeetegereza oba ebitundu bino bisangibwa mu Kawempe North era nga MP yenna aba yeesimbyewo aba abitwala. Wansi wabaddewo ekigambo Kampala Kawempe tetundwa wabula nga Luswa mu kwogera ebyo nti Kawempe tetundwa yakava mu kamyufu ak'ekibiina ki NUP ne bamukuba akalulu oba n'awangulwa. Kati ekibuuzo ne kibuuzibwa nti Muhammad Luswa Luwemba lwaki agamba nti Kawempe tetundwa? Ayagala kuteekawo mbeera nti omuntu eyatutte ekaadi Kawempe baba bagimuguzizza bibadde bigambo bya Luswa Luwemba Muhammad. Kale awo tuvuddewo kozi nkulaze atwaka na buli kimu nga bwe bakiteeseteese ensangi zino. So mwana mulenzi Muhammad Luswa Luwemba ngera abangi we bazze abo abatunuulizi b'ensonga we bazze bakyogera yavuddeyo buterevu olunaku olwaleero n'agamba nti yagenda kwesimbawo nga independent ekitegeeza nti NUP agenda kusooka abize ebbali. Ekibiina kyo kyasalawo nti Nalukoola yalina okutwala. Luswa Luwemba agambye nti ebyo nze sibimanyi. Bwe nkoze consultation meetings n'abantu ne mba consultinga
bo bagenze maaso olw'okubanga bansemba ate olw'ensonga nti natambulanga ne Honorable Segirinya ddala ensonga nzimanyidde ddala. Bigambo bya Luswa Luwemba Muhammad. Wabula ojja kujjukira nti Luwemba bwe yalinga atakaba n'okufuna kaada ey'ekibiina ki NUP yatambulanga ne Alan Sewanyana. Wabula Alan Sewanyana ensangi zino tannaba kubaako kyayogera. Okuva we bataawa mwana mulenzi ono kaadi, Alan Sewanyana yasooka n'ava mu picture. Eyo no ye ambulance eyalekebwa omugenzi nga kati kuliko ebifaananyi by'abantu basatu. Omugenzi ne kubeerako mwana mulenzi Luswa Luwemba Muhammad ensangi zino, ate ne kubeerako ne His Excellency Bobi Wine mu buufu obufaananako bwe butyo. So kirabika nti mwana mulenzi amanyiddwa nga Muhammad Luswa Luwemba ono nga yali muwambi wa Honorable Segirinya Muhammad kati omugenzi yeesowoddeyo tebikyali byambu wadde nga kada ya NUP teyagifunye era nga akyakuba mimiro okubeera nti Elias Luyimbazi Nalukoola lawyer kada yagimutwalako. So oluvannyuma lw'ebyo byonna ebirabiddwako n'olunaku olwaleero nti abadde atalaga, in fact akyagenda n'okinoganya nti ye buli wadde abantu bamuyaayaanira ate agamba tagenda kukkiriza ekifo ekyo kutwalibwa ba NRM. Luwemba agamba nti abantu bamugambye ye bw'atajja kwesimbawo ekifo bagenda kiwawa NRM. Ekitegeza nti Luwemba agamba nti gwe bawadde kaadi talina kyagenda kukolawo mu kalulu kano. So ye n'agamba nti nedda mumpe kati ku independent kanzije ku kaadi yange ya bwaluwemba n'obwaluwemba bwange nze Luswa ekintu nkituulemu nkyetike. Awo yono ye Alan Sewanyana we yatambuliranga ne mwana mulenzi ono Luswa Luwemba Muhammad ng'era agamba abantu tibanaye kaadi ya NUP omuntu alina okugiweebwa ye Luswa Luwemba Muhammad era nga n'omugenzi yagamba nti Luswa. In fact n'ezimu ku posta ezaakoleddwa ziriko ekifaananyi kya Honorable Segirinya Muhammad nga kiriko ebigambo ebigamba nti fight hard Mr. Update era nga kigamba nti Luswa Luwemba Muhammad for Kawmpe North. Ekibuuzo osobola okugenda maaso kubanga oteeka mu comment section n'ombuulira ddala Luswa Luwemba Muhammad okusalawo kwakoze kwe kugwanidde era ddala bw'abanga zee gwe Kawmpe Luswa ogenda kumukwasa ku kaada, ntegeeza ogenda kumukwasa ku kalulu agenda abafuge at least oba abakulembereyo gino emyezi egibulako okutuuka mu mwaka 2026. Wabula tuba tukyali awo. Omukulu gwolaba ku screen ye Nalukoola Elias Luyimbazi. Ono nga ye mukulu alina kaadi mu bujjuvu ebitali bya kusaaga ebitali byaki NUP yo yagimuwadde era buli wadda atambula adaalimba nga n'okukaada akaada. Elias Luyimbazi Nalukoola nga wenkulaze ku bifaananyi bya mwana mulenzi Luwemba Luswa Muhammad walinga atalaga n'omukulu we yaweereddwa kaadi teyagambye bugambi nti kati kaadi bagimpadde kantuule. In fact ayina omukolo gwe yabaddeko n'agamba nti mwabamuwulira ng'alinga ayogeza okulembegerera. Yagambye nti amazima ye talembegerera. Mwamuwuliriza nga mulembegerera yayogera ku sipiidi. Oyo naye Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola yatandise dda kaweefube ow'okubeera nga asaggula akalulu mu bufu obufaananako bwe butyo era tannaba kubanga apowamuko yadde ne Sekupowa yenna. Essaawa zino ali ku ground
era abantu agenda abayitamu mu butale obw'enjawulo afuba okulaba nti ennaku z'omwezi 13 Maachi zijja genda okutuuka ng'abantu b'e Kawempe bakitegedde nti ye musajja alina ebirowoozo ebirungi, ye musajja agenda obbakulembera mu law ate nga ajjidde ku kabonero umbrella ekada eya NUP. Ojja kujjukira nti akalulu kano kasuubirwa nti ennaku z'omwezi 13 March muganda wange njagala okutegeeza nti n'omwezi tegukyawera ebintu bifuuke bya ddala. Ennaku z'omwezi 13 March omwaka guno gwennyini gwe tulimu kitegeeza nti tegukyawera mwezi mulamba okubeera nga twesogga akalulu kano. So nkuletedde kubamu abali top abasuubira okuba nti bagenda kuvuganya kati nga tuvudde ku by'ebibiina tutunuulire abana amaaso be gakyatunuulidde. Essaawa zino ntandise ne mwana mulenzi Luwemba Luswa Muhammad oyo agambye ye agenda kujjanga independent wadde ng'abadde mu kibiina kya NUP. By the way agambye tagenda kuvaayo mu NUP era ne waanaawangula akalulu ng'akubye owa NUP ajja kutambuza ebigere agende ku NUP atandike okujaganya nga bwakyakyankya nga bwanyenya ekyensuti era nga bwagamba His Excellency Bobi nti jangu tujaganye buno bwanguzi bwe NUP. Bigambo bya Luwemba. So mu kifo ekyokubiri Nalukoola ali confirmed ku kadi ya NUP. Abo babiri sofa bali confirmed. Wetunaavaawo ngenda kubanga nkulaga n'omuntu omulala. In fact wakati nga NUP eri set timu zaye za campaign zeteeseteese Nalukoola awanda muliragama nti ekino ngenda kukikuba n'aba NRM side eyo nabo bali mu kuteekateeka. In fact ndowooza nsooke nzizeewo wa NRM wano tugende ku FDC then tujja kumanya ne fete ya DP mu kalulu kano aka Kawempe North ak'omwaka 2025 paka 2026 emyezi 8 gyokka 7 agenda okwesimbawo gyagenda okubanga amaliriza. So ekifaananyi kyolaba kya His Excellency Bobi Wine ng'akwasa Nalukoola card oba instruments of power wali mu NUP. Bwetuddako wano omukyalo oyo NUP ng'eri ready nowa independent Luwemba agamba ali ready. Waliwo omukyalo ono nno yagenda okujja ku lwa NRM. Omukyalo ono tebaakola kamyufu nga bwe badde batera okukola ku NRM. Omukyalo ono amanyiddwa nga Farida Nambi. Ekifo kya Kawempe North ekiri mu kuvuganyizibwako essaawa zino agamba nti Luyimbazi Nalukoola Luwemba musooke muddeko ebbali mumpe nange nkikwatemu ng'omukyala wa NRM ekibiina essaawa zino ekiri mu kutwala eggwanga lino ye mukyalo oyo Farida Nambi. Era bw'oba weetegereza naye yatandise dde okubanga atambula mu batuuze n'okubeera nti agezaako okulaba ng'asaggula akalulu ku lwa NRM ate ne ku lulwe as an individual wabula nga kadi ya NRM ye gwe baagiwadde. So Nalukoola alina okuva asinga omukyalo ono beetwale ate nga ne Luwemba agamba nti ye talina kaadi wabula akalulu akaagala era naye alina okweŋŋanga omukyalo ono owa NRM mu buufu obufaananako bwe buti. Okay? So waliwo abwedde ababuuza nti ate NRM ereesaani yoyo gwe baatadde ku front line muganda wange
yagenda okubanga atwala. So bwe tumaliriza NRM ne tugenda ku FDC, it is none other than Mukiibi Sadaati abangi gwe mumanyi nga Khalifa Aganauga. Mwana munezi Khalifa Aganaga musajja wa Katonda afunye criticism y'amaanyi okuva lwe yavaayo n'agamba nti bannaye ngenda kwesimbawo bintu tebimubeeredde byangu. Ono nno yagenda okukwatira ekibiina ki FDC kaadi, era ye kaadi yagifunye naye nga tavuganyiziddwa mu kibiina kino. NUP kwabadde kuvuganya kwa maanyi nnyo nnyini ddala. NRM Farida Nambi n'aweebwa, era waliwo abaakubye emimiro nga si be bawadde. Luwemba ye yakubye emimiro ku lwa Nalukoola n'adduka naga ndinzeka. Khalifa teyasanze nnyo buzibu ku kuweebwa kaadi kuno. Sajja yajja ayambadde bimyufu bye, olwatuuka wali ne bamuwa ebya bbululu, ne bamugamba nti tereere eno gyozze erangi tukozesa ya bbulu. That is Khalifa Aganaga for you. Yagenda okujja ku kaadi eya FDC. Though bangi bamututenga the underdog. Bamutwala ng'omusajja ayinza okuba nti talina kyayinza kukolawo mu kalulu kano. Though munnange ebya Mukama bizibu, tulindiridde kulaba. Khalifa by the way baadde bakozesa nnyo ekifaananyi kino okumukuba. Gye buvuddeko Aganaga yeesimbawokko ku bwa MP Lubaga South ewali Katolu bwama kati omugenzi ng'era ayagala bwa MP. Kwolwo yali ajjidde ku kaadi ya NUP, though kaadi teyamuweebwa era yanoomawo. FDC ye teyamukalubiriza this time round. Ng'abo bonna bali awo, DP naye eri mu kweteekateeka. Waliwo sofa basatu ate nga n'abalala bakyalaga interest, naye nga bonna batuuze b'e Kawmpe era kaadi bagyetaaga Kawmpe awo North. Bonna bagamba nti ennaku z'omwezi 13 March tezibaleka mabega. Agape Christian School lisangibwa Bwamakuli e Katebo. Somero liva ku kindergarten P1 paka P7. Twalayo omwana wo tojja kwejjusa mukwano gwange. Abaseddi omusonsozi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Video eno ky'olina okukola ekyanguwa ky'ekyokuba nti ogirayikinga mukwano gwange. Likinga video eno. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala.